Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Tata, oye mwami wange, kapteni wange. Omukyala yayanjulidde bataata omwami we n'asaba bamuzaale. Mama omulungi. Nyenze n'omwami wange olaba wali anikanikanye Robert Kabasuka. Tute mu butongole nsaba omuzaale. Katonda yatonda bitonde bingi naye yatonda omuntu. Bakoze kye bayita kattamukago okuwaayo omutwalo emmere n'egabibwa. Kuba olina empisa etunula ngambe ekinzuba mubiri gwo gulinga magineti pulira kunsikasika onsibya akagoye ku maaso abalala sikyabalabamu oneerabisa bali abamenye omutima gwange kale ne bwe nfuba funa kusingako ndabe ensanga simufunye nga bono wasinze nsirika sijja kukulumya mukwano wesigenze ne wali wakaddiye ndiba nawe balabala ku nte sijja kukulumya aisea wesigenze ne wali wakaddiye ndiba nawe balabala ku nte ndi ku remote yo kati kyoyagala kyenkola akapesa kanno kafa buli kyogamba yes ebikunyiza mbimanyi kanfube nnyo mbyewale nkole nga bikusanyusa omanyi mbitegeera omanyi omukwano bwe gwaka ne wakola tya toguzikiza ne wafuba ologe saba mukole parkingi labo tumuwe parkingi mukole parkingi owomukwano mumuwe parkingi kanokoze owomukwano labo njagala nkuwane kanokoze nze ne tata kamugambe lero njagala nkusuuze kanokoze owomukwano labo njagala nkuwane kanokoze nze ne mama kamugambe lero njagala nkusuuze lero tulawo ddiya baleete ebirabo ene waffe twasoma kimulabweyo isa amaaso olaba abalungi amakula eno banna babitwa bagobaye waffe eno ono wange kamuwane nebula ndina lumwalyawo era nze noono mutulinde. Mulundi ogwokubiri omugalo omukyala yafumye nambadde white ne orange ne green nafuna ebirabo ebyabadde ebingi ddala omuma abadde sideboard sofa fridge beer ebyomubibbo byonna byabadde bingi ddala nga bimusaana. Ndi bulungi Sharita. Oli otya? Ndi bulungi. Wibale kujja. Kale ddiya. Kulekayo mu kidaala. Kidaala nafuddeyo. Kati mulundi ky'okusinza okunyumira mu kidaala. Okusooka. Kubadde kutya. Okusooka nayase. N'enjanja wazza Mukama n'atuyamba obudde nga bulungi. Nanyumye. Wakati era onyumye. Okigadde mwana waffe. Nkigadde. Abafa bakole ki? Abafa baffe. Omusajja wamujja wa? Omusajja nali ku campus nga malirizaawo nenoonya nkolerako research nemufuna nankolerako research. Yali research ki? Bachelor of Economics. Okay. Nga bimanyi bulungi
nafuka mukwano gwange paka nelero kakati yakugamba ddi nti ajja okweyanjula okuva ku lunaku olusooka yaŋŋamba isa gentleman era wenamukkiriza nansuubiza nti luliba olwo ndimutwala era zansuubiza paka leero lwakituukiriza bambi kakati olowooza gwe ki ekikuwanguza ekimpanguza ndi mukyala mugumiikiriza ndi mukyala mukozi ate nina omukwano umanyi laavu bankuza otyo omwana wa dada munange nze mu maaso go bino sinza mbikuwadde nze just kisaati waabwe ntumiddwa gy'oli naye ng'omuloodi yantumye oyo omwami wange njagala muweereza balabala katonda yatonda ebitonde bingi naye yatonda omuntu tunula ku ggwe nenebuuza butya bwe yatonda balala kuba oyina empisa oddayo ddewo nja kuddayo ku mande olaba tuliddeewo nnyo ajja kungumiikiriza nga bebe bizya bebi nzija kungumiikiriza paka kumande era mmanyi oja kungumiikiriza paka ku mande okumewo omufumbire ekimere kye ekimere ekyo kyosinga okwagala asinga kwagala kyennyanja mu kinyeebwa n'ettooke congratulations mukole buli kyoyagala kibaddeko ku mukolo ekyojagala kibaddeko ku mukolo weewaawo tufunyemu ku nkuba naye byonna mukama ye yateeseteese era tumwebaza bwebaza kale dya banange mami mwebazeeko jangu munaye mami bakwebaze munange wazaala omwana takuswazizza bannange mother and daughter haga thank you mami thank you for everything mwana wange omubereberye nazaala nali 22 mama wange nanyiga nnyo naye sajja mu buto olaba atakuswazizza ate wamuzaala omusoma bambi mukama mulungi akuze omugamba biki akuze mugamba ekisooka nze gye banzaala tuli bantu basomi nnyo baddiini bebala abalokola abazuukufu era omwana wange mukwasa mukama wadde nafumbirwa abakatuliki nenkyuka nembeera mukatuliki naye nabayigiriza bonna eddiini era nze omwana wange tayitwako lwa sande nga tagenze mu kyaki teyebaka nga tasabye eddiini kyekikulu alina omukwana eri batoobe kuba bonna badda ku ono ayina empisa namuyigiriza empisa kubanga ni mukyala wa mizi sirebuka na bigambo ekinkumide mu bufumbo buno kati emyaka 32 ni mukyala wa mizi saagala lugambo bwewazaala bakuzayo nosoma omwami yeyamperera nezirayo kuwayi nensoma nasale teaching era mbadde nasale teacher naye kati nenga wumula mangu ng'okyali muto mami bwasita abange baayita mu nasale bonna nenkowo nodde wakosale ng'olabirira mwami gwewe high five ne mami akobwanguzi bugaye mami olaawe 6 kale dya kale mukale tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo ate kati kunoonye n'omugole omwami webale kujja neyanzisa nnyo neyanzeke kama akuwomusa sima kapiteni w'amagye akubye saluti mumuwe engalo ze mumuwe mulabye mulabye nange genda maaso senga munange kapiteni wa munno atugambye tubuuka bwebutitwali n'agamba weekale otyo sanyo neyanzeke
oba wandiba samba namba mwenda genda maaso mukulu mukadde wange ye muwala wona ansanyusizza ate lwaki ayagala nnyo brother waffe bambi waliwo omuntu akwagalira muno n'olabanga ne gavumenti eriko togiinaako buzibu handi muwala muyigirize genda maaso dadi wanje abakulu bakyali wano ye abaana basiimye mukulu ne baleetaka nti eddiiro lyaffe liwoome abaana batuleetedde entebe lwedde bane tetweyanza abasazisa bakeeke mbaaniriza nnyo mwebale kukwata buti seewo ebyaffe byonna ebikozesebwa kiriwa ntino twakuleetedde ow'ensenene wanyana hani baneemuwulire nti batuleetedde ennyana y'ente banaye lwaki tetweyanza mukulu wanje n'akasoga akisa nadda mu red ne white yambala fitting dress bannange kifiga okiraba basayinize ne certificate nebasala keeki Crazy, you could be, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can breathe. batubulire kigenda maaso essaawa eno kale bakwasa essowaani yaabwe omusazisa wa keeki bakwasa essowaani ebiseera byomaleyo bingi nnyo nga sikulaba manya tolusi waliwo ne lwekulowooleza ebibi byotanakola mwebale kuleeta mukolo gwammwe ku Delta TV bambi mwebale nnyo etv ekulagira omukolo naawe n'osiima tuliniridde emirala mukama bateremu obwangu mu maka gammwe wano olumu obudde bwewumba netunula ku ssaawa n'empunga geno ne banno bo bayomba tukulinda tulye nga tenawola naye obeerayo yonna gy'oli mukwano. Yes mukwano essaawa yaffe esooka ewedde era nga tugamba nti tubeera tugenda mu wedding album yaffe kati kutuuseeko mbanaate. Mukwano essaawa yaffe esooka kati tubeera tugenda mu Bulango wabula nga nkugamba nti genda ku City Bridals opangisayo gawuni emu bakwera ku maids dresses za bwerere mukwano wali eri Kamukamu Plaza ntojja ku Sharita's Hair Clinic ne tukolako enviri ne makeup tukola ku bagole ffe abakoze ku mukyalo oyo ate era munaye nkugamba nti tusomesa n'abagalo oyiga enviri tandikira ku mitwalo 10 engatto nzija akato sales center akati nga naawe bw'oyimuka ogenda ocekinge ku baana ogenda olabe ekigenda maaso ewakaawo nange ngenda kubeera nga nnywamu nga nnywamu kurendo lw'amazzi mazzi ki
still water. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.